nze nina obuzibu ne ba DJ naddala kumikolo eyo gye tubeera oluusi oba selection y'ennyimba zino oba musinziira ku ky'okuselectinga ennyimba n'owulira oli ng'akubye ekiyimba kyogere naye ku kwanjula kwa muno n'okuba ekiyimba bwe kiti ennyimba zino muziselectinga mutya kubanga ffe minds zaffe ziyina ennyimba ze zituwa ezandibadde zikuba ku mikolo era nibwe tuba tuziwulidde ku radio oluna oluyimba loga nti luno luba lulungi nnyo ku mukolo naye n'olaba omukolo gwa gundi naawe gwe wagendako ate ng'ennyimba ng'ezo nga tezivuga kati mwe nga mulina ndowooza ezammwe ze mwagala ebyammwe ebinyumira eno abavubuka ate bye mwagala mukube kwanjula kwaffe wali bataata basenga ab'ensonga wali abantu ab'ebitiibwa bwe batyo Fiki media nawe oyinayo ufa oba sound oba music toyinayo oluyimba lwokera ne balukuba ne lukunyumira nyonyonyonyo yes kati oluyimba olwo osobola okuba oyinayo omukolo okitegera noga oluyimba luno lunyumira nnyo kabalunkubemu mukuki ku mukolo gwange kasita lunaku lwange nsanyuke ekyo ekintu abakyala batera nnyo kikozesa akayimba kano nkagala nnyo kabakankubiremu ko kuki ku mukolo gwange nzinemu mu gown nsanyuke kati balaba okitegeera oba bano abazze ku mukolo tebasobola kukitegeera nti oluyimba omugole yalusabye boba baneza bwe zibasuubira kubanga abo bo babeerawo kulya ku mikolo wagenda ku mukolo gwono ne bakuba wake endulu ne zivuga abasuubira naye walake balina okukola ki olw'ensonga yali ku mukolo gwa Namutebi ne bakakuba endulu ne zivuga abantu ne basanyuka alowooza ne ku gwono kwe balina okukola ki okukuba kumba ate ono vibe y'endala yasabira agamba anze munkubire luno wamba nkyusiza gawuni yange nkubira luno wemba tugenda wano watata nkubira luno ogenda mugana kuba ogenda zanya ebyo akutunulire bwati abantu bamanye nti okubye kyatayagala so nga ato okuba ekiche atandikirawo nawo kiraba mu mikolo yes so teri luyimba lubi nti naffe ba DJ temulowooza nti no eje emirimu bagituwa kwolo lunaku lwennyini no nze DJ ali professional nze 256 dimo ompo omulimu gwo twogerezeganya okuva wompadde omulimu paka ku lunaku lw'omukolo tusobola nze abamu bagamba ntekane mu WhatsApp group ey'omukolo mbenga ndaba followinga yes era mbeera munemba nga followinga nenyinza okuba bebe byonna babyogerako yes nyinza oba soogera nga nze sinyega mu group naye nyinza obeera busy onakulamba n'enzire wange n'entuula kubanze gino ziyitamu nina group osobola kuba n'omukolo nga gwa mwezi weyo maaso naye nga bategeka ngolowooza gwa wiiki ejja nga eva babeera busy bakugamba kino okitegeera so kati nfuna time kiro essaawa zaye nga 2 oba 3 n'entuula n'empita mu message ezo nazo so ne notinga program zange zonna wansi n'ekineetagisa that's a professional DJ so aliyeya akitegeere nti bw'okuba alien skin ku mukolo mpadde buuki akulabirako ng'ate ye abadde asuubira Stabwa Natoro oba Sophie Nantongo oba Irene Namatovu akimanye nti omugole yaba yakoze selection eri abagole tobalaba abaana bavaayo okubuuza tebazikubanga ne babuuka mu makanzu ne babuuka mu gomesi kati nawo otuukamu nga DJ toyagala nga kibi by the way nawo otuukamu nga DJ toyagala kola ki kizanya nosoka nozanya wakayimba akala akabuzabuza ne bakuyita mu kiddala DJ biki so kati obutagala kweswaza nti tomanyi kyakola nosalawo zanye ekyabwe ate nga n'ekirala kyendabye videography gwe barecording aleme kufa gwe nozanya oluyimba bo ne basanyuka n'ekirala kyendabye muzanye nnyo music atali waffe wa wano oweri ku mikolo both mu mikolo ne mu clubs walala lwaki kino kiri bwe kityo mbadde ngamba nti gwe Munnayuganda gwalina okuzanya kyenkana 99% of Ugandan music tetulina music wano mulungi kimuva muzanya aba Nigeria aba Tanzania abaki tumulina mungi naye internet the problem is internet kati abaana yebabanga basiiba ku ssomero basiiba luyimba okitegeera
okitegeera kati ongamba ki nga bana omwana asoma luzungu asoma ali ku Google emulaga ekipya bana boy yafulumiza oluyimba naye agenda kugambirawo olwo lwenjagala ate kati n'embaga ezikolebwa kati abantu bava bweru oli naava ebweru amaze emyaka 7 akomyewo wano okukola mbaga abadde avibingira ku music weeri so tojja kujja n'omugambe zaani ezakafuluma wano tabitegeera era ajja kugamba bikubire bali basenga nze nzanyira kino kyenjagala so tukizanya okunyumisa omukolo gw'omugole abe happy ne videos ze bakwata zibe happy nenge ebiseera ebisinga mu abajja ku mikolo mulina kitegeera nti nno ffe ba DJ tufuna ogwo omukolo twogera ne bannanyini mikolo paka ku lunaku lw'omukolo ezo listi bazituwa ng'ebulayo ndowooza wiiki abaluddewo ba wiiki emu kuwa playlist ye wano njagala kino nagamba wano nkubira kino wano nzanyira kino era wakyusa kubira wano jjawo luno teekawo luno yes man so akuwa listi ye bikimu kati ogenda okujja ku mukolo ng'omanyi playlist kyogiyina omanyi wano kasitaba bibyo okusinziira ku bantu boolabyewo biki noyongeramu neyo naye nga aba ayina ekikye kyeyakuwadde yes nyumiza ku mbeera gye mutera okusanga ku events eyo gye mubeera abaana bagamba bwe njogera abaana njogera ku ba rising stars nti mubayisa bubi azze ayagala ku performinga flash zaabwe muziremera temuteekayo music waabwe abamu mugaana noga nti nze gundi yo toteeka flash yo mu gundi mu laptop yange mubayisa bubi bw'oba tompadde ziki angulirayo bbiya wa mutwalo sooka onnyigeyo ekinyaanya embeera eyo lwaki ebeerawo abaana bacomplaininga nnyo ku badijje lwaki mubayisa bwe mutyo nga bazze ku bivuleyo performinga just abaana balina kwawula basajja ku balenzi kyekyenagambye they are DJs and they are professional DJs si bonna nti babikola I think bwe boogerayo bati nabo bakimanyi ndowooza engeri complaint gyeri ennene ennamba esinga DJ bw'oba tomaze kumunyigayo akayimba tajja kukateekayo andi ba DJ abamu balina excitement nga watuukako ku stage ennene alaba atuuse ku kirooto kati nze ezo big stage nkubidde abayimbi abanene mbakozeeko nabo ntambule nabo so there is no more excitement for me okitegeera kati abamu balina excitement atuuka ekifo ky'okuteekayo program akubira abayimbi ayagala alaga abantu nti yazanya music ebyo byokola ba DJ bangi babikola so if it's program yogera n'omuyimbi omuseeya ayimbe omuyimbi okuyimirirawo ku stage n'ayimba tekirina kye kikujjako so nga ate gosobola omufiiriza omukisa abantu owulira akayimba ke enkya n'omusanga ng'akubye hit kyova olaba nga aba DJ bagamba nti abayimbi mwana bambwa omuyimbi omukolera kino tebajjukira abayimbi amu atuuka n'ajjukira ebibi ebingi bye bamukola naawe n'akutwaliramu bamukola ebingi ebyo so nga ate akabi ke bamukola katini kati nze bampita DJ TIMO 256 ekimpisa DJ TIMO 256 I love Ugandan music mostly I play 70% Ugandan nze wembeera ku set ekyera abasinga obungi ababeera ku set zange wakimanyi 70% Ugandan music era wemba mbadde mu bbaala biki newe ngenda mu bbaala eri corporate yes abaala kyemukola fiiki yazze yakeddewo naye olw'okuba wazzeewo ani tugambe Jime gw'omanyi fiiki sikyaliiwo ng'osooka okola ku Jime ogenda okulaba nga ne Andrazze naye ng'omukolako nga bayimba nze eyasooseewo ate nga nsembayo ku program abayinza okuba nga baba balina beef kubanga nange nsobola okuba nga omuyimbi oba alina kyeyankola nensooka nemusa ku bbali nsooke bakyali bange so But is that professional? tulina okukuuma friendship fiki wemba nga me am a professional DJ lwaki ojja nompa omulimu notampa balance wange do you think to smile for me tomorrow you will not smile for me and I will not smile for you okitegedde so abantu asonyigira omu DJ nga ayina kyeyamukola at first so gwosoobera kuside no blaming omuntu yet there is something behind that yes
twawulire obwa DJ kumikolo kwanjula mbaga biki obwa DJ mu clubs ne events ezo festivals na wa obwa DJ ku TV ne radio bwawukana era waliwo DJ asobola okuba omulungi ku radio ne TV nga tasobola kuzanya mu clubs na festivals na wa waliwo DJ asobola okuba nga mulungi mu clubs n'ebisigadde nga tasobola kuzanya mu mikolo na ku media. Kisoboka bulungi nnyo. DJ nga azanya ku radio gwe tokimanyi nti azanya ku radio asoozanyira abalema. Tokimanyi bulungi gwovaayo otuyanye mu radio ng'obadde okuba omuziki bulungi nnyo gwe otuyanye naye obadde okimanyiko nti okubira terina omwasi tuse bonna bawuliriza batudde. So music ayawukana gwozanyira abantu abawuliriza ku radio n'abalaba ku TV n'ababeera mu clubs ne mu mikolo nawa. Kyovola nkwada example ya mulema nti nze osobola okunterawo crowd y'abalema n'enkukubira music for 2 hours or 3 hours nga bali happy tewali n'omu atanyenya mutwe nenga tewali ayimuseeko kuzina nenga bazinira wansi nti wa music nga yesiwa katogenda kuba tusimbudde ng'okubira abalema alina okugulu kumu okitegeera asimbula atya so there's crowd study bwe mbeera ku TV ne benzanyirira baki balala kuba mmanya nzanya budde ki nzanya raggulo nti kati abavudde ku mulimu bakooye benzanyira music kigwe nino bawa okitegeera nzanya kiro saa 6 abagenda kwebaka kati nina bajjako kikoowu batamidde dda bia yabatuze kati mbunzanya saa 6 za misana nina bawa lunch time music soft music. It's all about crowd studying. Yes man, kasto igecho crowd study. You're good. Yeah. Cheki kyasinze okutta professionalism mu bwa DJ buno. Ngambe mululu. Kasito bano mululu ojja kugwa. Kasito bana malo ojja kugwa. Biyu kyenyinza okugamba. Yes man. Beera gwe kyoli. Kubanga era n'ensozi zimenyeka nga tokimanyi. Yeah. Kino kakizingire wamu ne cha audio production. Eno nayo waliyo emikoperezo mingi nnyo mu audio. Ogenda okuwulira music afulumira mu audio skills nga alinga producer gundi gwakola. Ne bwetubeene ewa mu bwa DJ ogenda okuwulira engeri gy'okuba effects z'okozesa bw'oba otabula music oyo engeri gyo ng'owulira ng'ebya DJ gundi emikopereze eno nayo gye giri. Mbadde nsaba kikuddamu bwe nti buli muntu yenna akera ku makya n'abaako ekintu ky'ayiiza oba n'akola nga kirungi abaako kye tuyita role model. Role model tasobola kukola kipya atambulira mu ngato zo. So buli atambulira buli akola ekifaananyi ekyamu n'aba atambulira mu ki. So yeah, fena tukopa sigenda gamba nti ne gwe akopa teyakopa naye yakola ki yakopa. Tewali okopa okubi n'okolera ddala ng'ekyoli n'otabeera gwe because you must be original. Osobola okopa oyinza okubeera oyina akuinspiringa yakusikiriza ekintu ekyo okukiyingira nakati gola nti nonga nti DJ gundi ankolera bulungi naye ate n'otakopera ddala kiki nnyini kyakola. Nakopako mu bibuuzo byange naye omanyi lwaki tebategeera mu nakopa. Nze olwalabanga ansa yo bw'ogiwandiise ng'ate ngifuula kifuula nenge. Okitegedde? Batefuuse nfu. Nga banakubuuza which country got got independence first in Africa. Okitegeera? Let me give an example, not take our country yonna. Okitegeera? Nigeria. Noga Nigeria got independence at first, Kati nze nenjira nengamba the country which got okitegeera? The country which got katogena paraphrasing. Gogena tegeera otya nti nakopyoli. Anse sigadde yemu Nigeria naye engeri gye bagireeseemu yanjawulo. Nategera otya nti nakopyoli. Kati nze bwe nkukopa
si kukopa nga wenkirabye. Tokola copy and paste. Yes man, newe mba nkukopye. At least I make it different, look in a different way. Yes. But ndaba nga era still kyafanagana. I rather put over auto tune or you know. Yes. You make something new. Baso ogamba kyageza fana ekyono kirungi oba ekyono kigira mwana. Yes. Sabala kyekibalema. Ne batabanga nabanga atambulira mu footsteps zoli. He can't create anything new. Agala awakoma obongo bwe babukoma. So kyekiri kinagent here we advise each other. Peter producer omulala na nyambako, you know. Yeah. So ekyo kikufudde owenjawulo kuba DJs abalala. Kati kimfudde owenjawulo. Mpozi n'obutaba na mawala kikulu nnyo. Yes man. Ba DJ balina nyamalala. Banja abagayina nga ate munaye olusi ne wakate balina. Natakuganga talina nnyo waali naye ng'eddala limusinga buli kimu. So inokulwanisa agamala gwe muganda nga ali eyo gwe sister wange ali eyo inokulwanisa amala kyonna kyokoze kiba kikyo. So when you brag around kisobola ogenda will you brag? Profession eno ebadde emanyiddwa nnyo ng'ey'abasajja. Abakyala lwaki bagiyingiddemu? It's passion still. Nze nange muwala wange bw'akeera ku makyala ngamba that this is what I want, I support. I just support her from A to Z. Mpuliraayo ku badijja abakyala b'omanyi nga bakikuba. Bangi waliyo DJ Roller abeera ku Comedy Store. Waliyo muwalange DJ Kathy, big up to you. Student wange. Waliyo DJ bangi. Waliyo Mary Jo. Ya waliyo Rachel. Waliyo DJ Julian. Bangi nebesobodde ku mentioninga. They are all my friends bangi nnyo. Bangi nnyo. We n'abasajja abakikuba. Abasajja abakikuba nga benjigirizaako oba bonna kutwaliza awamu. Eba DJ tuli bangi. Abankolera wano Uganda. Nze buli DJ amanyi kyakola nkolera. Nga talina malala. Yes man. Kubanga abamanyi ekyokola tetuba na malala. Mpuliraayo kuba audio producers bolabanga bakikuba. Bangi abakikubye ne sim you good. My man reality you good. Waliwo Charlie wange Nexo you good. Bangi ba producer bangi kati kankubuleko kino. Each producer is good. Okitegea naye wane Uganda fira kuba tumanyi nti no buli producer abakuba hit. Aina hit ye producer ki omulungi. Tulina ba producer bangi abakola nnyo. Tugamba nti oli mulungi nga hit tetuziraba. Kutulina okutegeerera. Obadde okimanyiko how many times do you take to listen to gospel music? Ninga gye bali. Tulina ba producer bangi abakola ennyimba feze tuyita kadonkamu. Ba producer John abani ani abogerako ninga tebakuba nyimba zikuba. Okitegeera nti buli producer ina mulungi. Naye ndowooza ba time yo to shine. There is time to shine and time to work. Kubanga eyo time yo kushining etuka n'ekoma. Okitegeera n'osigaza ya kushine. I mean eyo kushining etuka n'ekoma n'osigaza ya kola. So if it's your time to shine, use it well, but remember you have to work. Tusooka kola after work, then shining comes on. Yes. Kubanga teri ya shining ata taina work. So ketukole we shine, but if it's your time to shine, use it well. Kubanga okatonda bakulaga now you can become a brand, a big brand. Chovala bati o eni bakabi, you know, bamanya. Nagamba now I'm a brand kanekolechi. But never banabera nga producer aba ate baganda bange bangi nyira benkoze na wano nze nkibagamba. Life is what you make it. If you want to be a star, treat yourself as a star. Nze banji mbea na wano nga DJ TIMO, how do you do it to maintain your star life? It's expensive, but the way you handle it, the way it takes you. Zino ziplay zizanya. Kati ngali mu audio oyinayo certain instrument gy'osobola okuplayinga yokka mu audio. Nganzanya ku DJing wali. Like nogamba nti maybe tufunye TIMO osobola okuzanya this instrument ngeri yokka nga toli mu audio
producing? Instrument nsobola okuzanya mu piano, njizanyayo enanga, nzanya guitar but not so much. Which one want mpulira muzaawulamu? Mubamu bass guitar ne solo guitar, so ndi mu kuyiga bass guitar kubanga bass yasinga okukolera. So njala tufundikire, nsuubira nti ebisinga obungi tubiwayizaamu, oba oli awo tujja kufuna akadde akalala ebigambo tubyongereko. Naye what has been your best and worst moments in life so far? Maybe generally in life, or maybe in the industry. What has been your best moment and worst in the industry? My worst moments were in COVID time. Mu COVID yanyiga nnyo nti nalina baganda bange bangi nnyo wano, abambe nali mbeererawo, n'abambe abaali bambeererawo COVID yabayisawo binnyo, abasinga obungi, abalala ne bagenda, abalala ne bafa, abalala nkyali nabo, yadde ng'obulamu tebunaddawo nga we twali, naye mmanyi with time tugenda kubeera strong again. So the good times nti era still bantu nze I'm always happy when I meet new faces, when I meet new people. Tufunye emikwano. In music all you can get is meeting new people. Ku social media bakufollowing batya, otuwe ne number ya bookings? Bana kansoke na audio skills, tuli ku audio skills nga wogirabaawo. This is audio skills. Music is our game, home of music. Jangu bana tukole music, we do music recording, oba gospel, oba music yena. We do songwriting, gwengole yagala kuandikira kayimba jangu tukuandikira oluyimba. We do song mixing and mastering. Ngoba oluyimba olino yalukola wetaaga do mastering osobola tutuukirira ku audio skills. Social media zonna kwetuli audio skills studios. Okitegeera namba z'essimu ziri 777 800 531 0777 800 531. Aba Airtel eri 0705 45 1912. Nze DJ TIMO 256 CEO Audio Skills. Ate nze official DJ wa Audio Skills. Official DJ wa Audio Skills, official DJ wa Naoboaris, era nze CEO wano wenyini ku Audio Skills. Ku social media we tuligwe kasitotuka emachi ndiye n'obuzeeru wafu, abantu bangi nnyo Bambi bagimanya, abantu bangi nnyo batwagala, mbagalanya abantu beruwafu, mbagalanya abantu mwenna abalaba n'abawuliza Fik Media mwenna mwongere okusubscribinga awo mwana, twetaaga akakantu kamyuke kave mu kumyuka tekafuke bbulu wali okitegeera. So omuntu wagire mu supporting tubagala nnyo, bampita DJ TIMO 256 okuva ku Audio Skills. Audio Skills. I want to. We go. Anisha. DJ TIMO 256. Nikki. Nenga limba lungi nnyo bana yonna baluwedde mululinde buli pale inoddu kuba buli omwana inoddu. Okay, kanoza. Era tufunyeko. Songera omanyi oliva bali tunafuluma tetutera nnyo. Yes, tutanyo mu studio. Okay. Kali engera neziwedde nyingi, tukoze ennyimba nyingi bannaye, who is who, wine for me, nyimba nyingi kukasubulona lwoludemu Audio Skills we wano. Kali tuyanza nnyo tweyanzige bwe bali kwogerako n'abafans babali eyo ne ba clients bo, kansubire nti ekintu mukitegedde bulungi nnyo. Nze n'abantu bano mbanoonya, nteekamu ka transport nno, nteekamu obudde, nteekamu buli kimu. Abantu bano nemba ngamba batuusaako, mubawagire, mubawe emirimu,
mujje wano ku audio bakole ki babakolere music omulungi ate ne DJ TIMO nga omuntu mumuwe emirimu ku mikolo ne festivals ez'enjawulo eyo ekintu ajja kikwasaganya bulungi mumanyi bulungi ate ne bw'otuukirira nze mba nsobola okumukutuusaako n'akukolera bulungi kale kambasiibulire wano mbagazi ekiseera ekirungi subscribe like comment share ku Fake Media kwe tuli omukama katonda abanjagalire